gwe munnange atali ku live Bobi Wine nga ali ku Radio Sapiensia we twogerera bamubuuzizza ekibuuzo kya zari kyayogera ku attacks eza social media naye nga bulijjo ebitalina makulu ye agaanye okubiwa amakulu era n'abuuza presenter ompita otya ku radio ya kalidinaali nga ngambye bakwano bange nti nzija ku radio kwogera ku nsonga eziruma eggwanga ate n'otandika okumbuuza bino ebibuuzo ebitalina makulu nga ngambye abantu bonna nti ngenda ku Radio Sapiensia kwogerako nammwe ate ng'otandise kumbuuza bino wulira mu ddoboozi lye lyennyini. Zari yagambye what credentials do you have to be a president? Bisanizo ki agamba bana Uganda by the social. These are social media attacks. Inyaye tandikire. Bana abakulumba ku social media. Chikuyisa kitya? Bakongera manyi na buvumu oba bakumalamu manyi. Zari yagambye what does Bobi Wine present? What credentials do you have to be a president of Uganda? Kakati olaba muganda wange. Ntera nnyo kozesa enjogere gamba nti ensonga ezitalina makulu siziwa makulu kuba kati social media kubeeko emitwalo n'emitwalo gy'abantu nze ng'omuntu mu butono bwange abantu abafollowing ku social media bali basuka miliyoni emu n'emitwalo abiri kakati amazima amatuufu ku kadde nga kano ku radio ya kalidinaali mumpadde omukisa ogutali gwa lunaku lulamba lwaki njogera ku nsonga ezitalina amakulu nga tulina ensonga ez'amakulu nyingi nnyo abantu batulindiridde emikwano gyange n'abagambi nzija ku Sapiensia kwogera ku nsonga za ggwanga so mba njagala omukisa guno ngutwale kwogera ku nsonga ezigenda okujuna Bannayuganda.